Enkya ya leero ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM mu bangi abakomezaawo empapula zaabwe mwe mubadde Jacqueline Susan Mbabazi mukyala we yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga lino Patrick Amama Mbabazi. Ono eyeegwanyiza eky'okukiikirira abakadde okuva mu bugwanjuba bw'eggwanga ng'awerekeddwako bba ayaniriziddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Doy era oluvannyuma abakulembeddemu okubatuusa wabadde alina okusunsulibwa. Ategeezezza nti ekimuleese kwe kulwanirira abakadde mu kitundu kye bagamba nti basusse okusosolebwa. Bali discriminated nnyo mu bintu ebingi mu government programs babaawula nnyo. Ate njagala ne Ministry of Health banange eyamba abakadde babeere ne bulayini bwabwe ku malwaliro. N'abalala abasunsudde olwaleero be babeegwanyiza ebifo ku lukiiko olufuzi mu kibiina oba SEC bangi ku bano batutegeezezza nga bwe baagala okwongera amaanyi ku ddoboozi mu kuteeseza abantu naddala abasookerwako. President ateekawo programs naye tebaziganyugwamu. Omusango oguvaawa aba leaders be tuteekayo tebakwata programu zino ne bazitwalira abakyala ba wansi. Ekyokulabirako nga Grow Project. Abakulu abadde batukiikirira ku SEC babadde tebatutuukirira bulijjo. So nze nazze ku kifo kimu ekya SEC kwegamba abantu mbawe obudde ogw'okuba nti mbatuukirira nabo ne bantuukirira. Naleeta amazzi amayonjo ku byalo ebitaali nga tebifunanga ku mazzi. So projects nyingi n'olw'ensonga eyo njagala nkomewo to revamp those projects eziri abandoned. Tukitegedde nti bano basukka mu bibiri abakasunsulwa era nga baagala kulwanira nsonga z'abakyala okulwanyisa obwavu n'okwekulaakulanya. Njagala kutumbula mu bavubuka ndaba eti embeera y'abavubuka ekyuka, embeera y'abakyala ekyuke, enkulaakulana ebyefuna ebutalejja tukyali wansi. Tulina okutumbula ebintu ebinaaleeta ssente mu disitulikiti. Tosobola kusiga w'otalimye. Twagala buyonjo mu bukulembeze bwaffe kubanga bwe tubeera n'obuyonjo mu bukulembeze bwaffe n'ebirala bino esente gye zigenda greed and selfishness. Ate bo abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa palamenti balowooza nti bannaabwe ababaddeyo kye kiseera okwamuka ebifo olwo bo baleeta omusaayi omupya okukola ebiremye obukulembeze obukadde. Ensonga enkulu endeese ya buweereza kubanga abantu baffe bazze tebafuna buweereza. Bw'oyitamu abantu banoonya omuntu agenda obbanunula era nga yenze ali wano mu maaso gaffe. Ensonga nnyingi ezitunyigidde ebbanga ate ng'abantu be tutaddeyo tebatukoledde nga ffe bannakampala. Ne ŋŋamba nti wabanga basobola okujja ne tubawa omukisa ate nze kennyini bwe kikwatako lwaki sijja n'embeera eddoboozi eri abantu bannakampala. Otandikira ku bavubuka bayigiriza skills bya mikono skilling. Wenjala okutandikira tudde ku bamaama bana balina business small business bakole mu SACCOs babenga makindi efisi naffe tubako otutuuse. Abalala obukyafu mu bibuga gye bava ne kasasira atayoolwa n'ebyobulamu ebiseebengerera kumpi buli lukya bye bimu ku bibaleese mu lwokaano. Tawuni yaffe eyo mu Luganda mugamba ki eddugaranyo mukyafu walimu obukyafu bungi. So mu salary yange esooka nga member of parliament nja kugula service delivery truck ekole ki egende ng'ejewo bino ebisasiro byonna. Omuntu ayagala okutambula okuva ekire Kalangala tatambula kubanga feri wano mu Uganda ziri meant kutambula bisana. So twagala police yekyuke. Bw'otunuulira ebyobujjanjabi nojja n'osanga gavumenti eteeka eddwaliro limu ku buli gombolola naye nojja n'osanga nga eggombola likolebwa ebizinga nga 5. Ekitegeeza bannayuganda abalala bali ku bizinga ebyo balina okutambula obutambuzi okulinnya eryato ogenda okufuna obujjanjabi. Tubadde n'obukulembeze mu lubaga olw'abakazanyirizi abo abantu abatalina nnyo njawulo gye bateeka ku bulamu bw'abantu naye bino ebintu tubikoleredde ebbanga ddene. Olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni lwasuubirwa ku kitebe naye okusunsulibwa ku kifo kya ssentebe w'ekibiina. Era bw'anaamala okufuna empapula ezo ajja kusabwa ayogereko eri abantu nga bw'anaaba asiimye naye nga ekimuleeta enkya kukima mpapula era agenda kuzizza wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 4. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo, Spark TV.